wabula teri kyakulanye bwe tuba ntuze mwani asinga alina byasinga Museveni bingi biriwa ng'ogyeko ekyolyo nti yali mu buyinza oli ye president wa Uganda kye bandifaananyizzaamu kyandibadde kimu yenkwata ababiri bano gye bakwatamu ensonga zaabwe oyinza okugirabanga etaliimu ku papa ku bonna nti Museveni singa abadde talina bano abayaaye abamubalira abamunonyako ak'okulya si ye musajja apapa ennyo ensonga ayinza ogitunuulya n'atunula agihandolinga nnyo ng'eggwerayo n'ekyagulanya ekyo ayinza okifaananya ne mwami Museveni nti naye singa yali apapa ng'ebintu abipapira singa abagenda n'empuuga bawera 10 baali bangi kakikya yali awo omanyi mpuuga kasajja kalinga kiku ekiku kikubiika mu kutu nga tomanyi nti kitaddemu amagi okitegedde kaakati kaali kabiise obugi mu NUP ne waffe empigi gye bali kalinga ekiku kaakati kati nga kabiiseemu obugi bungi kati nga ofubutuka ennyo ng'ozze ng'ogenda kufuuyira buli kiramu lwonna nja kubuulira abandigenze kati awo n'omanya nti naawe Kyagulanyi ku mbeera ey'obukulembeze oba oli awo yandibanga alina kyafaananya musajja mukulu ate ekyo kibeera ku buli mukulembeze ekyobutapapira nnyo nsonga mpaka ng'omaze okugiraba kati ebisigadde tebalina kye bafaananya ogambye Bobi Wine ne byasinga Museveni yes biriwa ebimu ku Bobi Wine byasinga Museveni one yeerandiza yekka kana kambata yes kiti kya Museveni teyeerandiza yekka Museveni bw'ajja wano mu 8 abantu bangi abamukwata ku mukono okumanya abantu bakwata Museveni ku mukono okuva ku ngoye zayambala ng'obadde okimanyi nti omugenzi Professor Paul Robinson Nsibambi yawaako ku Museveni essuuti ye nga Museveni agenda okusinkana Ssaabasajja Kabaka e Bungereza. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abatulaba mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala twongera okuweebaza Katonda azzeemu tusinkana olunaku olwaleero. Erinnya nze Kagogwe Fulgencio Peterson era nga ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga nnyingi oba oliawo naye nga n'olunaku olwaleero tuzze tugayegayemu ku bigambo munaddala nti olunaku olwaleero we twogerera bino nga effujjo mu byobufuzi lyeyongedde effujjo mu byobufuzi lyeyongedde nako olwajjo ku kitebe kya NUP amasasi gazzeemu okuvuga ababunye emiwabo ne babuna emiwabo nalabye nga abamu ku baakakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NUP baagudde wansi w'emmeeza ekyekango tekimanya muzira wansi w'emmeeza ne beekukuma bataase obulamu naye nga oyinza okugamba nti effujjo mu byobufuzi lyeyongedde aba NRM bali mu kweteekateeka okulaba nti balondebwa okuweebwa bendera bavuganye mu kalulu ka bonna era oyinza okugamba nti akamyufu ka NRM nako amaanyi mangi abasoba mu 2000 be bajjayo empapulo okulaba nti bavuganya mu kamyufu aka ka NRM naye tulinze tulabe ebinaavaayo njagadde Seeka ono gwe nno olunaku olwaleero era nga bulijjo bwe mmanyi obulungi tugayegayemu ku nsonga zino okusookera ddala Seeka nkwaniriza ubale kubeerayo ubale kubuulira bannayuganda nsonga ntuufu nga bw'oziraba era eggwanga nkakasa nti olina ettofaali lyogasseeko ddala ku nsonga z'obukulembeze Seeka Kamyuka wetuukidde olunaku olwaleero nga amasasi gakyesooza ku kitebe ky'NUP si nti nakakiga kyavuga naye emirundi egy'enjawulo tukyagalaba kuba naagabaddewo gyo twabadde tetugasuubira gwe kino kikuwa kifaananyi ki eri ebyobufuzi naddala mu kibiina ky'NUP wazannyako kazannyo kano kaliwa bakayita okukuba entiisa oli muto ne muteekawo n'atema olugalo nakuba entiisa mpenyana kaakati bano abapoliisi bali bakuba ntiisa
omenda likibi nti NRM yafuna obuzibu nti NRM NUP emanya NRM kyepulaninga buli lunaku naye ate NRM temanya NUP kyepulaninga kati olembera mu lutalo nga munnammwe omu amanya ebifa mu kampu yammwe naye ng'ate mwe temanya bikola ki bifa mu kampu kyabulabe because bano batuula buli wiiki emirundi ng'ena abe NRM seeke neetuula simaya cabinet yatudde kati tewaba byama ate kati kasamusulula nga mususa abantu basatu ebyama biba biwedde kati ate bano bo tebatuula tebalina kutuulatuula okwo era ensonga lwaki bagamba Kyagulanyi oyo nakyemalira feta twebuuzaako mu kaseera kano weebuuze kwani ngene byasooka okwebuuzaako bajimerwanga bampuuga ne bannaabwe byonna bwe byebuuzaako byonna ne babikwata ne babikola ki ne babitwala eri kati mu dictatorship babitwalire wa Museveni era n'emmotoka ne bafuna ez'ebbeeyi wakuwaayo bino byama kati dictator tebamukuba bwe batyo tugende mpola mpola bano bomenye bwe batwala ebyama kwe kubawa ekirabo ne babawa ebirabo motoka ne babawa emotoka ne babawa akasi obusiimo naki babi bawa byama teriyo omuntu gubawa akasiimo gosobola okuwa omuwala akasiimo nga tomwagadde nga tomusiimye era bwina kusooka mu kati Museveni n'empuuga baamala kubaako kwagalana kwe bakola okw'ebyobufuzi ono kasita yakkiriza ne bamuwa akasiimo kati kye bakubya amasasi buli lukebe ntiisa buli wooteekawo embeera bano ogenda kumanya kye balowooza kati ate ne bano ne babeera bagezi entiisa zonna ze babakoze tebaddamu yadde nga nabo balina ekizibu because ono Osei yabadde adumira ekyo ekikwekweto musajja mubi nnyo yadde nga ne be balumbye aba NUP nabo babadde babi NUP balumbye kyekibafuula atwala ebyokwerinda ku kitebe kya NUP kasajja ako mukakyuse mukajjewo kabi because bano olwandiyingidde eggalawo geeti bakole ki gwe omusajja bwajja nakutumba mu makaago odduka buddusi n'omuviira neseeka ate bano babadde nemmundu balinga ate baali bagenda kubaani buno obusajja banalabye wedde abakuba amasasi nga nemmundu yagala kasuula kigwo abo nga tekuli asobola kugoba yadde enkoko galawo geeti duumira babadde mukaaga mu kitebe nga mulimu abantu kumpi 100 okitegeera galawo geeti duumira galawo geeti bwe baggalawo geeti bakole bonna nga ekewe beeramu ate amasasi ameka owedde olaba enkuba gye bagakuba wanu babadde ne fear baliwa bano abalumbye babadde batya nnyo abasirikale anti mu training gwe gyeyo video gyetegereze bulungi omusirikale nga nakuba essasi olabira emikono gino empanika gyawanise ne standi enyumira gyayimiridde yekulaga nti omusajja kyakola mu malirivu nga batiitiza olanga nokankana akankana okitegedde because baali tebamanyi ati nkulaga yalumbye abasajja nawandagaza ati nkulaga yalumbye abanafu era kino NUP kimwalaze jjo bwe munaddamu okukiraga kire because batulaze nti bajja nakuba amasasi 2 limu 2 mulekewo Kyagulanyi balekewo government government mugirekawo kino kye bakoze okudduka ekyabulabe nnyo kiyinza okubalemesa okufuna government awo wabadde wafaawo abantu 10 akakamanyiro temwandizeemu kalaba ku kitebe kyammwe obulamu bwammwe bwonna singa wabadde waafudde ku ludda ki olwa NUP ne luno nga lwanyiga ebiwundu ng'ali mulago nga ne mundu mwazi bwambye bali obadde oyagala ffe baatugobako ku ttaka mukitegedde naye lumu omusajja aleeta ekirowoozo naga naye abasajja batugoba ku ttaka bali 8 ekyalo kumpi kiriko abantu 50,000 kati abasajja abavubuka kye baakola ne beekuŋŋaanya ne bagala leero tugwe kava kati ekiro amasasi ne ganyooka kye baakolanga ne bakwata abasirikale gwe bajjako emmundu nga bamusiba akandooya nga bamusibira ku kitooke kati emmundu nga bagikwata abantu ba bulijjo obudde bwe bwakya ne bakwata emmundu ne bazitwala ku kitebe kya poliisi ne bagamba ze emmundu zino tuzireese naye abantu bamwe mu banone okitegedde enkera baakera kujja ku basirikale ku ttaka ne babajja wali ku miguwa kati bano kyebadde balina okukola galawo ekitebe ekitebe kiggale era gira bakiggale nga bano bamaze okuyingira ekitebe mu kiggale
side ene efeeko basatu neri efeeko babiri teri ekyo kitebe mba mazo kikolera eyo sadaka bwe mulati munakikolera sadaka bagenda bakubanga buli lunaku kuba bategedde muyingirikika sadaka kyoyogerako baana baba boyagala bafire anti without sadaka no revolution biveemu protest vote giveeko Kitege revolution kitegeeza sokolindeko bano baana b'abantu boyagala revolution kitegeeza revolution kitegeeza waliwo abafa olw'okunyigirizibwa kufana kuwona yes okitegeera so kati kino ekyabaddewo bana abaana ba NUP mwatulaze obunafu yadde mulina empisa mugaba tukuume emirembe naye ssebo tokuumanga emirembe ng'omusajja akanda kuzaala mukyalawo mukola ntya nange ngende muwuwe olina okulaga amaanyi ng'omusajja naye omusajja n'okuuma emirembe n'amuzaalamu asooka okitegedde ne bagala kagogwe omusajja ekimuzaza mu mukazi wo mumuleke kamulinde omwaka ogujja n'ankubamu owookubiri kati omuwala bwakuyita dda youth sekibotte toddamu nakuteesa mu kika kati okyeki ogamba kagogwe ki ono alina omukazi gwe bazaalamu abaana kakati ne bano NUP police bagizaddemu owookubiri kuba basooka ne babalumba nalukola ng'agenda okitegeera ku kitebe kakati ekyo kiba kitebe nabaki waliwo ne wano babalumba kamera ne batwala ebintu ekyo kibeera kitebe nabaki bazaalamu abaana aba kati musala amagezi baleme bazaalamu wakuna bwe balumba amutering yuma abaana ba NUP bwe mulaba nga buyingidde bwe buti munda mugale gate mugale gate because awo Kyagulanyi watuula oba lwakuba bafuutu soja tebabaddewo abasirike abantu ababaddewo babadde bamala ejje lya Kyagulanyi teryabaddewo abantu ababaddewo babadde bamala naye balina emyoyo eminafu egyo emyoyo gye mwolesa tegirunula ggwanga nekyekango tekimanya muzira okitegeera anti era tekimanya muzira kusasa erisooka eryokubiri amagezi osituke either odduke oba ogende gye liri anti kati wano bagamba ekyokulwanyisa okitegeera so kakati kusooka odduke emisinde n'ebyo nga bikyali awo bano bali mu ntiisa gye twakubanga edda bano abaana abatiisatiisa protestive vote babo kwambala simanyi ono gye n'ogundi bazitowa ki ontegedde buli woolaba ng'omusajja nga muli mu bikonde mulingi n'ateekawo oluba bw'ati n'okuba eno n'asirika n'okuba n'eri n'asirika n'omwongere osobola omukuba eyokusatu bw'oba otegeera tomukuba yakusatu musajja aliko kizibu kyono okitegedde kaakati gavumenti kyekizibu kyesanze nti ekuba engumi esooka nekuba eyokubiri wabula gwekuba tanyega kkiriza gaana bwebange badde lingi yabikonde baba bagenda kuwininga nga tukyali ku nsonga z'ebintu bino kibiina ky'NRM bano balwanagana fuutu soja gye teryabaddewo njagadde okumanya ne munnayuganda atulaba olwaleero Kyagulanyi ne Museveni president wa Uganda ababiri bano ki kye bafaananya sibuuza kibagatta naye njagala mmanye ekibafaananya nti Kyagulanyi bw'atuuka mu nsonga eno afaanana ne Museveni Museveni bw'atuuka wano afaanana ne Kyagulanyi tebalina kyebafaananya tebalina singa badde balina kyebafaananya bandibadde bali ku mmeeza nga bateeseganya tebalina kyebafaananya because byonna ebiri ku President Museveni tosobola bisanga ku Kyagulanyi byonna wabula teri Kyagulanyi bwetuba ntuze mwani asinga alina byasinga Museveni bingi ng'ogyeko ekyolyo nti yali mu buyinza oli ye president wa Uganda kyebandifaananyizzaamu kyandibadde kimu yenkwata ababiri bano gye bakwatamu ensonga zaabwe oyinza okugirabanga etaliimu ku papa ku bonna nti Museveni singa abadde talina bano abayaaye abamubalira abamunoonyako ak'okulya si ye musajja apapa ennyo ensonga ayinza ogitunuulira n'atunula agihandolinga nnyo ng'eggwerayo
Nekyagulanye ekyo ayinza okifaananya ne Mwai Museveni nti naye singa yali apapa ng'ebintu abipapira singa bagenda n'empuuga bawera 10 baali bangi kakikya yali awo omanyi mpuuga kasajja kalinga kiku ekiku kikubiika mu kutunga tomanyi nti kitaddemu amagi okitegedde kaakati kaali kabiise obugi mu NUP ne waffe empigi gye bali kalinga ekiku kaakati kati nga kabiiseemu obugi bungi kati nga ofubutuka ennyo ng'ozze ng'ogenda kufuuyira buli kiramu lwonna jano nja kubuulira abandigenze kati awo n'omanya nti naawe Kyagulanyi ku mbeera ey'obukulembeze oba oli awo yandibanga alina kyafaananya musajja mukulu ate ekyo kibeera ku buli mukulembeze ekyobutapapira nnyo nsonga mpaka ng'omaze okugiraba kati ebisigadde tebalina kye bafaananya. Ogambye Bobi Wine ne byasinga Museveni. Yes, biriwa ebimu ku Bobi Wine byasinga Museveni. One, yerandiza yekka kana kambata. Yes, kiti kya Museveni teyerandiza yekka. Museveni bwajja wano mu kinaana abantu bangi abamukwata ku mukono. Okumanya abantu bakwata Museveni ku mukono okuva ku ngoye zayambala. Ngobadde okimanyi nti omugenzi Professor Apollo Robinson Nsibambi yawaako ku Museveni esuuti ye nga Museveni agenda okusinkana Ssaabasajja Kabaka e Bungereza. Abaana President Museveni esuuti gye yayambala yasooka okwambala nga agenda okusinkana omukungu e Bungereza. Omukungu ng'avaale Nairobi. Teyali ye. Anti bamujjene mu nsiko bamutwala e Nairobi ewali abakungu abamutwala eri Ssaabasajja kati bamutunula kano kakyaka gendo sinkana Ssaabasajja leka naawe nti Museveni tiyono odde gwe mutugamba nti wakira akyuse ku nnyambala oyo Professor Nsibambi n'ayingira edduuka n'amugulira Museveni essuuti n'amugamba ogijjamu ng'ogize okitegeera kaakati oyo talina outside awo talina kyafaananya Bobi Wine because Bobi Wine amasuuti gayina gasingana ga Museveni obungi anti nkugamba Museveni amala bbanga kinga tayambadde suuti tayagala bwagala ayina essaati y'enjeru n'eya yero okitegedde n'engoye ebbiri zokka tulaba kati ebirabwako ku TV naye kati ono ye bwe yajja mu bintu bino namanya nti kati nvudde mu ghetto yamanya wawe nnyina okwambalira kino na wawe nnyina okwambalira kiri okitegedde kati ekyamu asinga oli okwedizayininga nti oli ye kasita akuze ebyokwedizayininga nabikola ki afuga bufuzi oba ajjidde mu t-shirt oba ajjidde mu kisaati kifaanana kirala Bobi Wine kyasinga Museveni kwe kumanya wagyalaga nti mu myaka gya Bobi Wine emito egyo nga bino ebintu bisatu tannaba bitunuulira. One, nga tannaba kutunuulira byanfuna mu kino ekintu kyalimu olwaleero eyo nsonga nkulu ku myaka gye n'embeera y'abantu bano bavuganya kuba bo kye bakulembeza nga wakatandika obavuganya booti kusiriwaza bwe tukuwayo biliyoni 10 ekintu kino n'okivaamu tujja kulekawo nga tetukukutte wasigale ng'oddukanya ekibiina kyo naye wano toddamu kuyitawo na wano dictators kyekola kyebakola bammawu kati awo n'olaba nti mu myaka gye 43 ng'akyasobola okuba n'omwoyo omugumu ogwo ekyo kikulu nnyo mu bapolitician akitegeera alengera gyakola ki batono nnyo bakulembeza balengera gye bagenda naddala mu Africa bangi babategula bakola ki bonna ba Patrice Lumumba ni Bakwama Nkrumah babategula nga batuuka. President Museveni ye kikyasinga Kyagulanyi ng'ogyeko emyaka ebimu ku byayinza omusingamu nti atuuka ekiseera n'ajjayako ekintu ekikulu katya omuntu omukulu alina waatuuka kalabikirawa kalabikira mu bintu bingi. Museveni alina abantu abamubbye bangi babbye buli kiramu yadde si kirungi naye babbye buli kiramu naye ng'omubba n'akutunuulira bw'ati n'okwata ssente z'oluguudo n'oziteeka mu lubuto ddyo yadde tannabafuna ripooti ye ng'ategere nti ezo kagogo azibbye naye ne musinkana mu lukiiko ne muteesa n'atakunyega keeka ak'obukulu kajja okitegeera. Ekirala bapoliticiani bano abahandolingira mu mbeera yaabwe ye Museveni alina kasensa akatunuulira omwoyo gwo nti omwoyo gwono gwa kyakulya alaba myoyo
mu byobufuzi tebalaba bigambo omuntu byayogera balaba mwoyo. President Museveni alina akalaba emyoyo gy'abantu. Namanya kati omwoyo gw'oyo mpuuga gwa kyakulya, omwoyo gwa mukaaku gwa kyakulya ate kya kisiraani, omwoyo gwa mmawu oyo kasita omuwa emmotoka ennene ng'omumazi. Kati omukulembeze alina kasita aba n'akantu ako akalaba emyoyo aba agenda beetamisa ebyobufuzi kalina emyoyo gye kalaba nekalaba Bobi Wine nga tekannagulaba kagulaba naye mugumu. Emyoyo gyonna tegibeera nti miyabayaba. Waliwo omuyungo gwo gulaba naye nga muki wali okwanye ku mukyala tolina mukyala gwe wali okwanye n'agamba ne bw'okola otya sijja ate nkeera najja waliwo n'agaanira ddala n'agumira ddala kati ne musigaza n'omukwano nga ne mu motoka yo gwamutwalako naye nga biri byakola ki byagaana. Kati omwoyo gwa Bobi Wine gwegwo gwakaluba yagulaba. Bobi Wine yalaba omwoyo gwa Bobi Wine. Museveni yagulaba. I mean Museveni yagulaba okuva mu Arua eyo tugenza okuyitawo nawona mu kaluka 2021 ng'agulika agutakula kali akalaba emyoyo nga kali kugusensinga nene gwagaana ate tajja gusobola tajja gusobola oba gunatuuka ne gupondoka omanye emyoyo gituuka ne ginafuwa. Waliwo n'emyoyo eginafuwa okitegedde naye oyo ogwa Bobi Wine kasenza kayinza obutagulya because kakati bano we katagenda gulira wewa nti onaze mu byobufuzi nga bino ebintu bisatu tabyagala. Ekisooka ekyowa serebu tayagala kumanyika already yali serebu. Ekyokuli nga tayagala nnyonyi yasibanga Jamaica asiba Bungereza gyakubira show asiba mu America gyakubira ebisaawe kayita kyayagala nnyonyi. Ekyokusatu alinamu kasente ye politician yekka mu Uganda azze wano ng'ebyo ebintu bisatu abikola ki ba politician abasinga bino bibamenya. Olina okusooka ojje we marketing mu bantu bakutegeere ofuuke serebu. Kati ate omaroba ne manifesto yo bagibayinge kati ate onoonye ne kasente ono yajja abirina ebyo byonna Kyagulanyi yajja abirina kyekikalubizaako oyo ke tekajja kugooka. Oyo Bobi Wine kakaluba the reason why kavuwaza omusajja Museveni buli muntu avayo namuga nti nze nsobola okuleetera omwoyo gwa Bobi Wine wano amuwa ssente ne gubalema. Sente zonna ezanikoze enguudo zidabirize Kampala zizimbe emyala naki azitaddemu bali kumuleetera mwoyo gwa kasajja guganye. Okitegedde because olina okusooka n'otunuulira waliwo omwoyo nga gutambula na generation eriko ogwo tebagugula. Ontegedde tebagukola ki Museveni mu 86 ng'ayingira mu nsiko abasajja abakulu baamutuukirira ne bamugamba mwana gwe tolwanyisa Obote. Obote musajja si mwangu. Obote olaba yakuba Amini nawe ko mwana atufuga omulundi ogwokumeka ogwokubiri gwe omusajja gwogenda okweyungako okweganga tomutegeera. Naye olwokuba nti omwoyo gwa Museveni ogw'ebiseera ebyo gwali guliko omwoyo omutuukirivu ng'ogwa Kyagulanyi bwe guli kati nga generation eriwo ebiseera ebyo bano bonna bolaba baalina bonna baali bavubuka bato ng'emyoyo gya omwoyo gw'oli nga bwe gutunula emabega bwe guti gulaba abaana ba egimenti be n'agamba nedda ssebo ngenda kufaafagana n'akasajja era n'akawangula. Kati omwoyo gwa Kyagulanyi gwegwo kyegumugamba ye buli bamugamba nti munnange wandi bintu bino wandi bivuddemu omusajja Museveni oyo si mwangu ajja kuwavuwaza ajja kukutta ajja kutwalamu ekizayiro ng'abiwulira kati ng'atunula emabega bw'ati agenda okulaba generation y'abavubuka myaka 27 myaka 31 ng'agamba nedda baaba tusonga embere. Twabadde tukyali awo wiiki eno ne wabaawo ebiyitingana oba kwe bino byoyogedde n'oli kwe yakijje Speaker wa Parliament yagambye nti ayina essaala awo gye yabadde asoma nga n'omuvunuzi agivuunula n'agamba President Museveni ye Katonda. Museveni atuuse ku ddala ly'obwakatonda regime bwebaako abantu beewa ebyokulya ebingi abantu nebawa ebyokulya ebingi abamu beerabira ne kereziya n'omizikiti. Ffe mu Busiraamu tulina omusajja bamuyitanga Firawuna abala mwewamu muyita Falaawo. Okimanyi nti Falaawo yayita kwa Katonda naye omanyi Falaawo ekyamuvaako yayita Katonda yali musajja nga mugabi nnyo
ngati adira abasirikale be n'abawe ebyokulya ebyebbeeyi golodi ne bagenda ku street nga bagenda bakola ki nga bagenda bagaba abantu bwe baalyanga ne bakuta ne bagamba Katonda waffe Farao okategedde n'abeera bizooli kati statement mukwano gwaffe Anita Amongo gye yakoze n'embeera ya Anita Amongo ow'emyaka 10 emabega n'oyita Anita Amongo ow'emyaka gino bambi tayinza buteerabira Katonda wa mu ggulu embeera ya Anita Amongo oli n'embeera ya Anita Amongo ono ng'akutubwa sipiika tayinza butamwerabiza Katonda wa mu ggulu. Oyogera ku Anita Amongo oli owa FDCS kayine tuyogera na Anita Amongo sipiika abantu abamu bintu mubaleke ebintu mumuleke na bidiscussingako lw'emiteriwo kagogwe nti omuntu mutunuulire ng'omanye statement gyayogedde evudde ku mwoyo ki naye mu myaka nakati kati yakoze eki President Museveni afuuse Katonda eri speaker nsobe ki gye yakoze Anita Amongo kugeraageranya Katonda ono ye Katonda we teyagambye nti gwe omusinze ono ye Katonda we kuba yamuwadde byonna gambi our father ono ye Katonda we amma gwe mukyala gwenze nkuwagira honorable speaker because ono ye Katonda we Anita Amongo yali alizimba ddi ku bangalo nga si Museveni kati abantu batandike gamba our father Yoweri Kaguta Museveni ono Katonda wa Anita Amongo so si Katonda waffe nze si wange era nawe nkusaba tabira Katonda wo because talina kyali stay nothing bwana Museveni naye kusaidia Anita Amongo Katonda we because byonna Anita Amongo byayagala mu nsi Museveni akoze eki abimuwadde kati mwagala amuyita atya nate si ya mutonda tali mu byakutonda tali mu byakutonda tali mu byakutonda ali mu byansi Anita Amongo n'ebyomukka yabyerabira tabimunyumiza yatuuka mu ggulu so ate balira oyo omukyala nze mwagala kyeki kumwagaza Anita Amongo ye speaker yekka alaga nti alaze abantu nti omuntu bwakuwa obuyinza abakuwadde kulya baspeaker badde tebabirina abalala basekandi Rebecca Kadaga badde tebabirina naye ono omukyala bw'abanga asobola okuva wano n'atumya olugoye Jamaica lwagenda okwambala lwa $403 yes nze muwagira because alagira ddala abantu nti akuwa obwami abakuwadde kola ki abakuwadde kulya ate talidde yekka Anita Amongo alidde nani akiika kitundu ki Bukeddia bw'otuuka e Bukeddia ow'emyaka 10 n'otuuka ne Bukeddia ow'ennaku zino omanya nti ddala ab'e Bukeddia balina sipiika wa paalamenti era nze kyenamwagaddeko ye mubbi yekka abba n'abalala ne balya bino bye biyisa President Museveni Katonda yes yazimbye ekisaawe e Bukeddeya yazimbye eddwaliro yazimbyeyo essomero ly'ebyemikono okitegedde ffe basipiika baffe be tubadde nabo wano mu Buganda nze ntandise kutegeerera ku sekandi ekisaawe mwe yateezekanga emikolo nga Museveni agenze Masaka ekyaliiku nakatibbo gwaliko bikondo bya Kalitunsi okitegeera nkugamba ku mulembe gwa sekandi okitegedde kyeyakola ekyebbeeyi kyekizimbe kye kiri ekya sekandi e Masaka tayina kirala yadda akasomero k'abalema ketugamba nti mu myaka 10 sekandi gye yamala nga sipiika kale waakiri Buganda yali siivinga kino ku saidi ya sekandi baani yali yabagaana okulya mitwe gye tegyalimu waaka ne tuva ku oyo ne tujja ku speaker bonna badde mu bifo bino okitegeera Bakadaga n'azimba Obwakabaka e Busoga buli olabanga omuntu ng'azimbye Obwakabaka bwe nga takwatwako omanya talya yekka sekandi batuuse omukuba n'akalu bakuba mutwe mukalu nga teri yadde amuwolereza because ng'alinga buno abasiraamu bwe bataagala ng'avuubika buvuubisi ne baleeta akaana ne baleeta akaana akamukuba akalulu nga kali mu pick-up katamulenga mu pick-up sebamala ne kamuwangula ne kakuba abadde speaker ate vice president ne kakuba ku mutwe because buno obwana bwa wano mu Buganda bwe kakwata ku kyokulya kalinga buno obufuluuta bwe buki buno abasiraamu bwe bataagala okitegedde kavuubika buki buvuubisi nze nyina omusajja omu gwe mmanyi wano nabeerangako ku hoteri kwe nalyanga emmere nga kwalya musajja wa gavumenti era musajja gwe nga Kaseno state gye ngenda okwogera ogimanyi omusajja oli aleka ddereeva ye mu mmotoka najja mu hoteri nkirabidde ebbanga ddene mirundi nga 10
Nalya yekka. Dereva amuleka mu double cabin. Nebindazi. Without oli omusajja gw'omumanyi. Najja mu hoteli n'ayingira ne bamuwa oluwombo lw'enkoko ne bamuwa juice wa mutwalo nga dereva wali munda. Mu motoka. N'amala ne yesimula watu. Nagenda ku luggi n'akonkona nga dereva ali mutulo. Nanga gira tugende maze okulya. Oyo. Anti amusasula omusaala. Ye gyakola tebamusasula. Ye gyakola tebamusasula. Kyobula bajja bikubanya amasasi ebisajja bino. So kakati Anita Among nze muwagira okuyita President Museveni Katonda. Yes, Katonda we. Yageme Katonda wammwe. Naye abadde our father. Ekyachogedde mu luzungu naye nga munafusi yakimanyi. Yabadde ataputa. Era ye yakyeganye lwako bigoberera. Olina okulaba appearance y'omuntu. Noga nti ono kya interpreting akikiririzaamu. Ye yakyesambye nga nti nze siriimu father. So kakati secondly Anita Among yabadde alina okuleetawo ekiboozi. Naye tutuuse ku sseri okuba nti kati omuntu obuntu tumugeraageranya Katonda. Nagambye rigimu kyesooka kuddira ababadde abagezi bafuula basiru. Okitegedde? Abantu bangi bakyayogera ebigambo ebiringa ebyo. Walaba ono omwana kisa kya Mukama eyajjayo amabina n'akunamira abantu. Bali bateekateeka amanya ge bagenda okuwa RDC. Erinnya lye teryajja. Kati muwabuzi wa president. Naye amuwabula ku kiku ky'okujjayo amabina. Simanyi kakati eyo rigimu. Okitegeera? Eyo rigimu. Dirigimu etuuka ekiseera nga ba diplomatic person tekyabaagala because era mubirwawo. Okitegeera? Mulina okudiscussinga ku kino muleete ki. So kati rigimu abantu ebaleeta era ebaagala. So nze kyemwagalamu kiri kimu Madam Anita Among by the way nkuwa salute mukyala gwe nti omukulembeze buli w'okwatange ku buyinza sala amagezi okyuse ku kitundu kyo ozimbe powers kati uteria sola muwangula mu kalulu bino bemwamanyira basekandi mwatwaleko basebamala mu kube balinga bakube emmese osobola okutwala ewa Mongo omuntu amukuba akalulu taliyo tannazaalibwa tannaba kale katumalirize n'ensonga y'okweyozayoza abakulu mu kibiina kya NUP olunaku olwaleero balonze obukulembeze bwa NEC ebimu ku byendabyo ebivaayo Joel Ssenyonyi azeeko ku kyobwogezi bw'ekibiina muyozeeyozeeko Joel Ssenyonyi ate kati yabadde avuganya nani? Alan Sewanyana mbaka wa Makindi. Alan yabadde avuganya awo teyabadde n'amuvuganya yabadde unopposed. Yabadde unopposed olimba nga sinakulenya lya Alan Sewanyana abadde ayagala ekifo ky'obwogezi bw'ekibiina kya NUP. Alan Sewanyana akisuuze Joel Ssenyonyi ono we Makindi Makindi West waddini ki yawaddini ki Alan Sewanyana waddini ki mukatuli ki mu Kristaayo ate dini egira wambiri anti madde njagala mulagirira mwaba mukatuli kyagenda afune faaza mulokole agenda afune pasita Alan yeetaga kusabira lwaki ayina ebitatambula bulungi mu ye lwaki yiganga nnyo okusoma appearance y'abannabyabufuzi ti munnabyabufuzi bw'abeera ayimidde n'omutunuulira bw'oti yali tannaba kwogera nakamwa tandika omuinterpreting emangu nze olaba Kyagulanyi oyo mumanyi Kyagulanyi omuntu gwe yakyawa bwe basinkana bati tunula mu maaso ga Kyagulanyi ayina katunula ayina obuntu obulinga busatu nga tamala gabugaba naye atera nnyo katunuulira abakungu babeera ate okimanyi nti bonna abatunuulira ebiseera ebisinga bamubeera ku sayidi ya ddyo nalabya yatunuulidde owa UN kakati ayina ke yatunuulira Katikkiro embeera ye omanyi entunula bagiyita nakutegedde oba si ekyo nkumanyi nnyo onono okitegeera kakati akalo ate yakwogera n'okwogera katunula onono bwe mulabe kakati bwojja ne mulya ne mukola ki naye nga ye alina entunula ye gwe nno so kakati kati yakatunuulira Alan yakamutunuulira amwagala naye yakamutunuulira bw'akutunuulira n'akantu ako asigala akwagala naye nga takwesiga ontegedde asigala akwagala nnyo ng'era mu kibiina oli wa mugaso nnyo ng'akwagalira ddala naye nga takola ki tamwesiga kitaawe ayinza okuba ng'akwagala nnyo school fees ng'azikuwa ne ku university n'akusasulira gundi okitegedde naye ng'oyagala okumanya nti ddala kitaawe akwagala atunula mu kiraamu
okitegedde kati mu bantu Kyagulanyi batasobola kuwa busika mu NUP yadde obwekukuuma gate ye Alan yatunula mu kiraamo okitegedde kakati kasita olabanga Kyagulanyi ng'akukubye eriiso nti nakumanya dda gwe weekaabire oba weegobe ng'obudde bukyali because bwe yali tunulira mpuuga nago omugezi mpuuga kye namwagalako yali ategedde akasajja kano okitegedde kati Alan Sewanyana okuba nti talina busobozi kubeera mwogezi wa kibiina obusobozi ayinza okuba abulina naye nga si kati kiki ekimufuula okuba nga si kati tasobola kati wano baba tebafuuse bannakyemalira ate tebagenze mu kuvuganya Joel abadde appointed bakoze batya bavuganyizza kati waliwo badde obannakyemalira awo waliwo bannakyemalira yalize ebbali n'alekera oli olwo bazimba ki kuno kwe kulonda okusoosa gwe badde takimanyi ate biri bye babadde eri yali pressure group bali appointed eri yali pressure group nga bagira nti kuno tutekewo wali engeri gwe gyobadde wano ojja tukolera kati bagenze mukaawamu gwe yatafunyeyo obubiri Sewanyana era abo abakulonze mukulu Sewanyana abakulonze banoonye mulieko ekyemisana basajja nnyo nze Sewanyana sobola mulonda because oyina nsonga zo nze omuntu atali mulambulukufu omuntu atali mulambulukufu naddala mu bino ebintu ebirimu okufa kw'abaana simwagalira ddala kimufuula okuba nga simulambulukufu nga wano yayogedde amazima n'agamba abakulembeze b'e Masaka be bamusiba lwaki yabitugambye jjo babasibye eggulo olwandivuddeyo bwati bwe pa yali mbaka wa parliament nga tuza press conference nga bitubuulira ebibaddeyo era yabibuulirako lwaki yamala bisirikira yabibuulirako so kakati ekimulya ate kankubuulire abo abaana baleka baabaliga Alan Sewanyana ebyobufuzi byazannya kati obikompeyalinga n'ebyobufuzi byazannya mu kisanja kiri nga tanayingira NUP yuli musajja w'amaanyi sewo nakati w'amaanyi ensonga kyavudde ku kifo eky'amaanyi n'akiwangula oba mwe temwagala akozesezza amaanyi n'akiwangula so kakati simunyooma nti oba tasobola oba ki naye kakati mu kaseera kano omuntu nga Joel Ssenyonyi tomwesimbako oba onoonya ntondo okimanyi nti Joel Ssenyonyi ye muntu gw'oteeka walinga lugoye lwange luno olweru talina bbala yadde bbala n'eri mpozi linaaba wakati we ne mukyala we waliwo ate lino ebbala lino eri okukisaawe ky'ennyonyi nkugambye ebyo ewolokoso kiwaani obuwumbi 15 ewolokoso ekyo kiwaani ebbala mpozi nga liri kuye na mukyala we naye mu bino bye tulina kati nze nyina engalo z'abantu ze mmanyi nga zo kati zikyali nki Joel Ssenyonyi Francis Zaake Kyagulanyi Robert Sentam abo bo engalo zaabwe ne bozikola bwoti ebiseera Katonda bwe yabitondera weebiri botayogeddeeko balina amabala abalala sibamanyi nnyo naye nga abo nkuwadde abatonotono ate Rubongoya awo tetumwanga kalulu kaffe wakati Rubongoya wa kalulu wakati Rubongoya lwalino bavaayo n'awaayo NUP n'agiryamu olukwe nze simuyinako buzibu mubavuganyiziddwa tabaddeemu ayisewo bulambala kitegeeza engalo nnamu ne Bobi Wine engalo nnamu obwa dictatorship awo tewali mulimu naawe engalo z'olaba mulimu engalo waliwo omusomesa asobola okwesimba ku bwafaaza musomesa w'ekereziya wakati kisimu tekisoboka kakati ono ye naawe mulimu engalo z'olaba nti engalo z'akasajja nki namu so kakati wana Alan muyozayoza kuba nti afunyemu n'omutima ogwo nakyo kikulu omutima ogugenda nti kange nevuganye Ssenyonyi nagwo nno ssebo oba kasajja fuba okitegeera omutima ogugenda nti kange nevuganye Rubongoya mu kaseera kano bakasajja fuba okitegeera so oba omutima oguvayo n'ogamba nti kati nze ngenze vuganya Kyagulanyi baaba oba kati singa kiboko yakakogwa mmeka obanza mwesimbeko kisanja kijja Kyagulanyi teyesimbwako ate kati omwesimbako ogenda kukola ki kyatakoze oyo bamwesimbako oyo Kyagulanyi tebamwesimbako gosobola omwesimbako akigamba batuuza nti osobola omwesimbako kibagambe anti ze siri munnabyabufuzi anti singa obadde nange siri naye gwe olwokuba toli munnaddiini kikugana kumanya bakafiiri gye bali
Bobi Wine oyo temumwesimbako mu kaseera kano oyo mumuweeyo emyaka 10 oba bamutya buti mumuweeyo emyaka 10 ng'ali awo akola bimunyumira okitegedde tebamwesimbako lwaki anti komandi akyagirina mu lutalo omuntu ng'akyakomandinga okitegedde tebamusala mu maaso nene President Museveni tebamwesimbako okitegeera anti komandi ye waabwe akyagirina komandi ye NRM akyagikutte Museveni nakikugamba era bafaaba bani Museveni ne NRM bafaaba onaku lwowulya nti Allah ageze toddangamu ku discussing okiyitibwa NRM yambalanga bisenso ogende ku luguudo zino omanye regime nayo togiwonye Allah bwagera Allah bwagera nti state house esirise ng'omanya nti ne NRM aweeyise because walaba UPC bafaaba Allah ajja kugera Allah alina kyatagera n'agera ki state house nesirika amawulire ne gajja nti Kagogo ne mugaana okugatuwa radio ne zigaana okugayisa TV ne zigasirikira naye Allah kasita agamba nti kun fayakun kino sikyo nkigeze ekiba kibe nti gajja tusanga ne mu nnyumba eka nga n'ennyumba yange enzigale gajje gage nti wayi webase wallahi ekintu kibwatuse